Program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nkwaniriza nnyo mukwano gwange ali olwaleero ku Paradise Hotel oba Paradise Gardens kyali wajjala Namugongo kifo kirungi tuli bangi nsaba twekubireko mu ngalo mbebaza nti bale kujja mbungi bwe muti Amina tugenda kutambula ffenna paka lwaggulu ssaawa emu tewerabira nti programu eno eragibwa ku Star TV buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu paka ssaawa 7 abagisubiddwa ku Star TV oba ogenda ku YouTube mulina smartphones nakatwaki kalina wekayambira lwakuba smartphone ate naye erina ne tochi ogenda ku YouTube n'onyigamu bw'onyiga wali YouTube oteekamu nti mulongo babiri Sarah oba teekamu nti Kooti y'Amaka ojja kuba olaba programu zonna nga bwe tuze tusikoze nebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly be bateeka ssente mu programu yaffe eno y'Kooti y'Amaka ebizigo bitambula akatono ka 2 akaddako ka 3 ekinene kya 6 yetukoma ogula ebizigo ebyo yetukoma okuwagira Kooti y'Amaka nebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World wakaliga katale ka veteran leero sinyumye nnyo naye bulijjo nnyuma bakolako enviiri bakolako enjala makeup ne leero sina kyenkoze leero siri mulamu bulungi naye nga tekinyuma abantu bagamba nti sigenda kujja mwana agambye mbusha nga lwaki nolwekyo nga nyina okwekakama nenzija lwakuba gyenziruse bangambye nyina okuddayo ng'obudde bukyali nafuna ataaka nali ku mpewo simanya oba mwali mukigenderedde ebbaluwa y'olwokusatu n'olwokuna mwe nafunira obuzibu natandika okussa obubi amangu ddala okugenda mu ddwaliro nga baŋŋamba nti sisobola kufuna oxygen nti omuka gwenzisa sigulaba neddusa mu ddwaliro nzekka ne banteekako eddagala ne baŋŋamba ndekerawo okuwulira ebintyemula omutima nabagamba muli ku wrong number sisobola butawulira bintyemula mutima ne babinnyonnyola mu lulimi lwabwe oluzungu ne mbabuuza biyina eddagala nti weeriri naye kati bwenninnya bampuliranga mu mutima omulimu ekintu ekinfumita bampuliranga omuntu agunyiga agufokola bwati kati bwe bulumi bwensinga okuwulira mbanga ebbwa tiwaliwo alinyigamu naye bankuba eddagala neneebaka bampulira bulungiko naye lwakuba bulijjo mba nakyo nekigenda mangu naye leero kikoze eki kiruddewo kati pain killer wezigweramu wentambulira orenga ndi fine program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okwebaza mikwano gyange aba Ira Petroleum Jelly nyongera okwebaza aba Shanta Beauty World wakaliga katale ka veteran nyongera okwebaza crew yonna Kooti y'Amaka bolaba ku kamera Richard Tone Mudiribada Isaac boss na Fande mwana mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza Crane Media Institute bateeka mu ssente naddala mbalwadde baffe banyamba nnyo era nga ntegeeza omuzadde yenna alina omwana maze senior 4 ba senior 6 mutwale ku Crane Media asobole okubangulwa Amina mpaabalwadde nina omukyala yafika ku musomo ngobosoosa ono yereese okuba oba tokuba okuba Amina omugyewa nti kati muli mukuŋŋamba nti akuba nkole ki nze nategala kye nti kizze nategeera nnyo nti kizze oba tekizze jangu mama w'omwana jangu otuule wa mwena mulimu kumupaanira buwanisi jangu wamma
Wamanzaani atisobola kukwata microphone bbiri. Wamagwani ani nakanjako Shadi oviiridde luddawa Nalusugo ze naani noono ono ye Nabitaka Noola Nabitaka Nuulu omuyita otya lwaki tongamba nti nze nema nekiri wano mubuuziza ze naani angambye noono koze ngandi ye Nabitaka Nuulu olabye naye ng'olabye nabaleka gwali gwawa tokaaba kale maama mu omuzindaalo Shadia nabaleka mugwawa mwajja mugwawa kwata omuzindaalo ne Nabitaka akusinga ate Shadia kale tuula wano wansi sorry the microphone yokubiri ogweta subi kakati n'otulaba netwogera naye ate n'otuleka ngenda okubuuza nga bagambye ogenze namuwa nnyo kubala transport nali ate simulina nga tonambe kugamba kati era nekukubira essimu omwana n'obulwadde bwe bwatandika butya nzijukizaako obulwadde bwe bwatandika ngaekintu kimukuba ne bagamba nga yaabweyo kintu nekijja nga kigenda kikira naye nfubyeko okujjanjaba ngezezaako nesente kuba nali nnina kyalina tesobola kulekabuli wentambula netubeerako bawe tuba tulaze n'ekikulu kyemadde nnina nakyo kyoddamu kifuna kati embeera nnyo naye naye mu nsonyiwe bannanga okwogera kubampulira obulungi kuba kati nange ate wenjogera ate mbasaga akwogera nnyo naye mulongo kuluti we wagira omwana nalabanga embeera egenda neŋŋamba bannange ne mulongo ate agendera ku mwana wange natya nnyo eyo neyalina ekintu ekyekyegunde yoyo naye ekintu kyekijja kuba kizibu kyakujjanjaba mujjukidde namulaba ndowooza ekasubi wamulaba era ndowooza bizibu bye byandetera n'okugendera nga sizzeemu mulaba era nagenda wansenapanga ne munyonyera mujjukidde ekintu kyekyokikyakudiko era kyekireetedde okweraliza mulongo n'akuleka nange nakaaba era nesente zanzizaayo senga mutimu nambi yeebale nagenda mumugere nga tuli musanga 3 nampa enkeera olwo yabeera bubinyunya wiiki zonna tetumazeeyo naye nga nange nterezaako ekuteeke ku puleesa nga mulongo mpuliriza embeera gy'olimu kati neŋŋamba ate kati muteeke ku puleesa kangumiikize kubanga si lwakatandika lwamuluma dda kangume ninde olunaku lwe yaŋŋamba kale ngenda mulaba omulala yafike kasubi aliwa omukyala kale bwe nva ku stage ngenda kusooka kulaba ye ozindala okuteekewa bagenda kuddira ddala wabweru wali ku mulyango oba wengenda okulabira abantu Star TV program Kooti y'amaka omulongo nedda temweyongera kujja eno tomuvinga nawe oba gy'obadde omulongo babiri Sarah ge manya gange naye wafika kasubi n'okabirira amasiga mayitirivu omuzindaalo amanya go gwani naye saba mwogere nnyo abeeyo muwulira amanya agange nze Penina Nanca obuzibu obwange oviiridde luddawa obuzibu obwo bwatandika ddi maze nabwo emyaka 18 bwatandika butya ewa n'okuntujja mama tunnyonnyole nakuntujja nafuna omuliro omuyitirivu ennyo nga nywa amazzi amayitirivu
n'omusujja omuyitirivu nga wazimba nga wengera nga bantwala nga bansibisa nga bansala naye bansala tewali kivaamu nga bazisaamu bimakasi bikozi nga batunga naye nga tewakka nga nzira waka nga wayitawo ate emyezi ng'ebiri ng'era gasitula ng'era galeeta omuliro nga ganywesa amazzi nga mulimu ensolosozi mulimu ebinsika biyitirivu ennyo kwe kugenda ne bantwala buli wamu mu ddwaliro obulwadde tebabulaba mulongo kwe kutandika okunoonya ng'okyali ku UBC nosivangako ku UBC era buli mukyo nasanga ku UBC ng'okyatulabira ku leka ndabe amagulu bwe gali kwe kugenda ne bantwala buli wamu mu ddwaliro obulwadde tebabulaba mulongo kwe kutandika okunoonya ng'okyali ku UBC nosivangako ku UBC era buli mukyo nasanga ku UBC ng'okyatulabira ku leka ndabe amagulu bwe gali kati abali wano mutuule kati abali emabega muyimirire okunoonya nekusanga ku UBC nonsindika gyonsindise nongamba ngende emulago nengendako emulago bwe navaayo bwe kubulira byonjize nonsindikako awalala nenkunoonyezaako ne Kaleerwe era nobaako gyonsindise ne banzijanjabako gye banzijanjabye era nesifuna buyambi kwe kwongerera nenkunoonya nga wenkuba n'amasimu paka lewaŋŋamba jangu kwekomawo omulundi ogwokuna nondabe Kasubi kwekuŋŋamba ate abalaga vidiyo bwenfuna omulwadde kyensookera ddala kumutwala mulago kati nze mulago bwe balaba obulwadde ninda ne bajjanjaba nga bwe babeera bakoze eki bwe bamala okulemererwa of course naawe olaba nti eddagala gwe kennyini omulwadde nange abakuwa ssente okugendayo tulaba nti fena tukoze tutya awo nange ntandika kuyaggayaga kuba sinze bulwadde singa nali mmanyi nti wano we bawonera singa omuntu walutuuka nange wensimba olugalo nti woba okola ki abamu omusindikayo emulago ne bamukebera nga tesiti zonna za bbeeyi nobona ne bakugamba tewali kaluma ke bakoze eki so nze ngenza omubagamba nti mubaleeteremu abantu abanda bamulowooza gwolabye olwaleero mujjanjabye kwolwo bisere bisinga mba nnemereddwa ate sigenda kwetugira ku bizibu bya kooti y'amaka mulongo ekitiiya alisigala akiyita kitiiya ekijiiko alisigala akiyita kiki bwessuubi likuli mu mulongo essuubi lyamuli mulago tewali kyakola ki essuubi lyamuli mu bantu gye yasooka okusindika tewali kyakola ki mulongo aba akomye abatagenda kwetuga abatagenda kubba kuba ne mu nsawo mwennyini olumu akasente kaba kakoze eki simanyi bulwadde bwe tugenda butuuma batambangamba bagiyita njovu bala bagamba bagiyita batya ne mbaga oba mulumanye erinnya lwaki eddagala erivumula lyakola ki mu kaseera kano nsaba omuntu yenna yali ajjanjabyeko omuntu afaanagana bw'ati yaba abaako kyatuyamba
omuntu agamba nga bwe tuli wano abangi nti nze nayinako omulwadde bw'ati era twamujjanjaba bwe tuti era yawona bw'ati oba tugezeeko bwe tuti ye muntu gwe nsaba awanika omukono. Otherwise nze nga nze mulongo 2 Sarah just ze baddamu okuŋŋamba nga maze okulaba e Kasubi bandagirira ddwaliro Zzungu ne baŋŋamba bamusaleko akanyama ka millions 2.8 ne baŋŋamba bamuggyeko omusaayi obucupa oba 6 bwa $800 zonna nga testi zongera kukola ki sente nze zesisobola kuraizinga era nze sisobola balimba nti sente nzikoze eki nolwekyo nzize mu maaso gammwe gwabeereyo n'owuliriza teri ayita bulwadde bwonna butandika ng'obusaaga bwonna bujja ng'obunaawona bannaffe ne tubaziika abala n'abeera ku nsi nga mulamu naye nga talina njawulo nayafa. Olwekyo nze sina kyengenda kwogera ku bulwadde bwa mukyalo ono wabula nsaba alina kyasobola okunnyamba amagezi gonna owanika omukono tukuwa omuzindaalo. Singa nali wakkulekulira sandikugambye nti jangu omugona omusomo nange mba nfaayo era nange mba nfuddeyo naye nange mba ntuuse wenkola ki wenkoma. Kati bubonero ki obukutawaanya oba bulwadde ki bw'owulira nti katukusaba kino kino kyekinnuma ennyo nekino nekino nekino? mpulira omuliro gababuukirira gantujjirira gabanga agansiibira gandeetera omusujja sikyasobola gasika ganzitoowerera bwabaawo akantu akanfumiseko kale muvaamu amazzi sikyasobola wadde ogasika ganzitoninga sayidire sayidi oba alina ekidomola kyesika obulumi omuliro sagadde ogabika bulangiti nga mpulira omuliro n'okubabuukirirwa sula ntudde sikyebaka buli saa galeeta omusujja galeeta omuliro wano nembeera nga nywa amazzi. Nti nno ki bate mukyatunula eno gyendi nibasaladde kati nze nkola ki? Wabula mpa omulwadde omulala namba baleetedde omuntu omu ajja amunkwatireko omukyalo ono oba abantu 2 bamunkwatireko asobole okuyimuka mpola mpola dde wali